Nkwaniza nnyo mu program abanoonya ate nembebaza emirimu gyonna gye mituusaako engalo. Abatanafuna abaagalwa temuggwaamu ssuubi kubanga Philip Kaggwa wendi, program abanoonya weeri, ate weetuli tukyatambulira wamu. Ky'olina okukola weekwate program abanoonya, buli kimu kijja kuggwa. Ojja kuwona embeera ey'obuwuulu, ojja kuwona ekiwuubaalo, ojja kuwona empewo y'ekiro n'ebirala ebisingako ng'ebyo. Naye nga sinnabatuusako program y'ennaku leero kansooke nkulageko ebimu ku byenkuleetedde mu banoonya. Agambye nti ayagala omusajja nga muwanvu si muwanvu, munene si munene, nga si mweru nnyo ate nga si muddugavu nnyo. Nze nganze munda yange bwe nkirowooza nti bwe nfuna omuntu atya Mukama ate nnyinza okuba n'obuweerero munda yange. Bw'obanga olina bye yeetaaga mwewangulire. Linnya lyange nze Karungi Jacqueline nga nviiridde Kyengera nga ndi wano kuramuto wange Namwonge Shirati. Namwonge Shirati ono alinamu obuzibu nti tayogera ate tawulira naye nga mukyala mulungi nnyo nga w'omulaba. Mukyala asomyeko, asobola okusiba enviiri, amanyi ekyalaani, atunga buli kika kya ngoye, ebitengi, kale buli ngoye azitunga. Asiba buli kika kya nviiri ate nga mukyala mukozi nnyo. Hajjati mulamba. Hajjati era ayagala Haji. Kale kakati Namwonge obuzibu buno obutayogera bwava ku ki? Yazaalibwa bw'atyo oba? Bamuzaala tayogera, tekyajja nga tayogera ate nga tawulira. Yasoma kyenkana ki? Teyasoma nnyo kiri awo naye ate yasoma eby'omuto. Asobola okutunga, asobola okusiba enviiri, designer mulungi. Ga mutendeke, mukyala mutendeke. Mukyala mutendeke, alina ne certificate. Kakati tubuulizeekoko Shirati alina kuba wa myaka emeka era ye alina emeka? Ye Namwonge alina emyaka 2, ayagala omusajja nga alina emyaka 21 mpaka ku 35. Naye era alina kuba nga alinga ye nga tayogera naye nga tawulira, basobole okuconnectinga obulungi. Agambye nti ayagala omusajja kuva ku myaka 21 mpaka ku myaka 35 naye nga si muwanvu nnyo ate nga si mumpi nnyo, mweru si mweru, nga mulungi, nga mukozi, nga banasobola okukwatagana ate naye nga tayogera nga ye, nga tawulira era nga ye waali. Nti era nga ayagala omusajja asobola okukola, nga basobola okukola bombi ne beezimba. Shirati yandyagadde basookere ku ki? Mutubuulizeeko. Agambye ayagala basooke kulaba abazadde badde ku musaayi then balakole ebiddako.
Tega n'ebyobulamu nabyo abitwala nga nsonga nkulu. Omwami alina kubanga obuyigirize bwe buli butya. Agambye ne waba nga teyasoma nnyo naye nga alina kyasobola okwekolera. Ekyeddiini kiri kitya? Tubuulizeeko. Ayagala omwami nga musiraamu. Namuwonge biki byasobola okukola nga ye? Mutubuulizeeko. Biki byasobola okukola nga ye katugeze oba mu maka? Agambye nti asobola okufumba emmere, asobola okwoza, asobola okulongoosa ewaka era ng'omukyala yenna. Alinayo abaana bano? Talina mwana yenna. Bamwetaaze nsobola omufunira ku nnamba eri 07039 27109 070 3 92 7109. Kaseera kano katumulemu katono nnyo ate tukomewo bakulisaayo mu kuwummulamu. Yeetaaga omukyala akyayagala okuzaala bw'obanga gy'oli nga oli muyonta. Lwaki tomugezaako n'olaba? First time nyabo eyokukulaba mu sports weyeyaye namanyirawo I knew you would be my fellow alinwanira entalo wakuba ku zero bebyo naza. Erinnya lyange nze Ssuuna Godfrey mbeera Galuga Ntebe n'emyaka 27 siina mukyala ndi muzimbi nzimba amayumba bulungi bato obulamu butali tebuba beta atera bata olindeka kuba kufuli bonzita. I love you to the morning back. I love you, I promise you will be my back, baby. Nsanyuse nnyo okulabako. Ese Ntebe agamba ki? Ntebe si mubi. Ntebe si mubi ennaku zino. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 27. Wasoma kyenkana ki? Sasoma nnyo kugenda wala nnyo naye nga nasomako ekitonotono kye nasobola okusoma. Kakati ebyomukwano bisanze otya? Ebyomukwano byampaka bintawaanyiza nnyo naye byonna omuntu nga bw'omanyi nti omuntu toyinza kuwanika ng'okyali mu bulamu bw'ensi mpaka Mukama lwalikola ki lwali kujjulula. Bwe bituuse okubuuza ensonga z'omukwano osose kwesuuza kiki? Ensonga z'omukwano nganze omuvubuka nsanze obuzibu bungi mu mukwano. Kwagala abakazi beetaaga ssente nnyingi, kugenda okugira bwoti abakazi bali bafuuka bayaaye. Kati awo siina na bwe nnyinza kikunnyonnyola, mpozi ebyo Mukama byateekateeka, tomanya waliyo omuntu ayinza okuba nga ayagala ate okusinga ku nze engeri gye njagalamu.
Bakulaze batya obuyaaye? Bakazi baagala nnyo ssente, ekyo kisooka. Ekya ssente kyandibadde kiri awo naye gw'oyagadde kwota bwe bityo nga naawe bw'oyinza okubimanya eby'omukwano bwe biri. Kubanga okwagala kuno kutubeera twagala. Oyinza okwagala omuntu n'omwemaliramu naye n'asigala nga takubazeemu ate ekyo ky'obadde omwagalamu. Kati gwe weegwanyiza alina kubeera atya? Bwe neegwanyiza obudde buno, bwe neegwanyiza mba neetaaga omukyala nga muntu mukakkamu, nga talina buzibu bwonna, ng'alina eddiini munda ye, nga muntu atya Mukama. Omuntu atya Mukama kubanga ne Bayibuli etugamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. So nganze bwentyo bwenkirabye nze nganze munda yange bwenkirowooza nti bwe nfuna omuntu atya Mukama ate nnyinza okuba n'obuweerero munda yange. Kati kyoyagala naawe kyoli kyogamba? Nze kyendi kubanga sobola kwogera kintu kyessiri. Lwakuba nti ebintu bibeerawo ng'omuntu bw'oyinza okuba nga waliwo ebikoze ekibe mu Luganda bakiyita batya, mu Lunyankole bwe nkimanyi nti emirabanamu y'abantu, naye nga wasigadde nze nganze siyinza kwogera kintu kyessiri oba okweteekako ekyo kyessiri. Abantu abasinga bafa ku ndabika y'omuntu. Gwe ku lulwo oyinza kyogerako otya? Endabika y'omuntu kikulu ku bulamu bwe, naye omuntu ayinza okuyitibwa omuntu ye muntu abeera munda ye. Kubanga okwagala oyinza okulaba omuntu nga mulungi naye ng'omutima gwe gwayonooneka dda. Myaka ki gy'otunuulidde? Ntunuulidde myaka 35 awo okudda wansi. Kiki ekikwagaza abakyala abakusinga obukulu? Kinjagaza abakyala abansingako obukulu, nze nganze mu kuteebereza mu kulaba okwange nti baba balina ebirowoozo olunsi ebisinga ku byange, oba abo abalina ku birowoozo bwe tuyinza okubikwasaganya ne tukola ki, ne tubaako bwe tweyongerayongera mu maaso mu bulamu bwe tutambuliramu kati. Kati bw'ona omala omwewangulira ati totandika okugamba nti oli mukadde. Ate kati nze bwe mba nga nze asiimye ekyange lwaki mba n'abato gye bali mbalaba. N'abato gye bali mbalaba naye sibawa budde. Abaana abato bamenya nnyo. Naawe weebaliramu abo abato? Nze siri muto, nze ndi musajja mukulu, myaka 27, mba nkyali muto. Nti ab'emyaka gyo? Ab'emyaka gyange musumbuwa nnyo nti nammwe bwe muti? Nze nganze nnyinza okwewaako obujulizi kubanga nze kyendi nkimanyi ate kyenjagala. Kati nandigambye era mu bana abalala abasembayo mu myaka 18, 20, naye nze nganze mu kwagala okwange n'omutima gwange kyempulira kisizimye kyekyo nti abantu abo abansingako ku myaka bo baba bakuze ku birowoozo nga balina kye balabye. Akusuubiremu biki? Nze ebyokunsuubiramu alina okunsuubiramu ebintu bingi.
okwagala n'okubeera naye n'okumwagala nga nze paka obulamu bwe bwonna. Bw'abanga tabadde muntu mubi gye ndi nakweyisa bubi naye nga mu byonna aba alina okuba nga atya Mukama. Wasoma kyenkana ki? Nakoma mu kya senior 2. Ebyokuzaala oyinza byogerako otya? Okuzaala kya nsonga nkulu kubanga nze sirina mwana, sinaba kuzaala mwana. Twasiŋŋanibwa nga ye ayinayoko ku baana. Nze sirina buzibu naye. Libera mwesimu baby nkula gengesanyo mama wabana ibo mulungi tata wabana sukubiza kubeera tata omulungi tata wa rasta omulungi baneetaaze namba yange eri 0742 64 94 57. I love you, I promise you will be my back, baby. I know you no go lack. Give it all, baby. Obadde mulayi mulungi naddala gwe anyumira program Abanoonya. Wabula nga sinnabasiibula. Nkimanyi bangi kummwe mugezezzaako okuyitako mu bintu ebibanyigiriza, abamu mulina ebiwundu ku mitima gyammwe, abamu baba bamenya emitima n'ebirala bisingako ng'ebyo. N'ekyo olina okukola gezaako okweggyamu embeera eyo ey'okuggwaamu essuubi. Olina okubeera n'essuubi, beeramu n'essuubi. Ebyayita biba byayita. Osobole okubeera nti otambuza obulamu. Wano sijja kusukkawo ndi Philip Kagwa, koze ne munnange Frank ali ku kamera. Tusinkane olw'omukaaga olujja essaawa 5 zennyini ez'akawungeezi. Omukama abankuumire. Mbeere bulungi. Mwera. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Omuweereza wammwe w'Abanoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti ag'abaami, amasaati n'engatto eby'omulembe okuva e Turkey ne France. Basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala.